kati ndaba abantu abalwana Kenzo bali ku Kenzo balwana okufa bufi batuse nalabe balese bana kati bana bakofi bazze baba somedde muntu akasajja kale kafuse problem kati abakofi muletere chi project non stoppable kati non stoppable yayingiddewo non stoppable yayingiddewo naye badde nonya luwenda lule bakumuzeyi mwamulabe kwa kiche kiddako mwafunya abayimbi abategeriza amabina abakasuka t-shirt babalengere kofi neteka mu sente kofi ya meeting za muzeyi so what is next abantu abaddewo nga mukola campaign za muzeyi January to December buli campaign singa mu mwakutana dda abamba funyene ku buwumbi abana bafunye ku buwumbi n'obuwumbi nakwaka obuwumbi 10 kola kino obuwumbi abamba buwulire na tukimanyi bulungi nti omukazi wa Kenzo abaluma mwapapa okufumita bikazi bya mukati muleko boli yafuna minister n'abala balina chance bacha ine mix chasobola muwasa ana uwasa wala okufuuka buno bulabwe tuli musibwa kadala sibwe bwenkomeredde ensaba yo n'omuntu afuuka minister asana afuuka prime minister to wa Kenzo nga minister no wa Kenzo asobola buvaako Neche nimufula cause kubera nga buli mwavuma mumugulidde abalalu nze na muntu kwenda nawunya Jacob ekitwa kyemuwa nendegera Jacob kwesiba ku Kenzo kutuka ku extent eyo ne webuza nsobola kutuza Jacob ne mubuza nti mu family yo yonna oyina era kwadde ku 5 banya yake nyina Uganda Kenzo alamukwadde 5 nazi asabula omulana atasabula naye nga mu NRM mulimu obuvuyo era ng'essawa ya kakati wetwogirira mulimu ebiwayi nti kino kyono kino kiri eno kino kiri ono era nti okwekuba enkokola kwo gye kuli nnyo naddala mu bayimbi abali ku campaign trails za NRM nti beegabuddemu era nga wawulidde annyonnyola nti abamu abasinga bazze oba bajja kubanga balwanyisa Eddie Kenzo mbu nga baagala bebenga babeerawo nga wawulidde ye kennyini nga kinyo naye waneno twalabye Katengo Myenyoke mbu waliwo oba upcoming artist mbu eyavuma mama wa Jose Chameleone kakati Jose Chameleone yabadde asitudde ngumi awo no bebe kulu kwe kuyingirawo akakanye embeera bona unayale terono ichabulo sasa bona wajini wala proud here as Africa to become number 2 Mongalia Mukaute so that we can continue bigenda mu maaso performance yo mwagirabye twogera ku performance y'omukulu Dr. Jose Chameleone bali abantu beeri oba bakoowu oba beetamwatamwadda oba njala yebe baluma mujjukira Lilipazo yagamba nti bampita okuyimbira abantu kirabika baate bana bakubanga babawa muceeri no campaign kambwe kazakwegezezaamu okutta Let me see what is happening. Kila mtu kwa juu hivi katakwi. Kama nampenda yeye kakuta msee rusha. Peperusha hivi twende. Rusha. Sound it. Terrorists coming in by you. Pam. Baby say you. Campaign segeza. Ngemuwonde. Oyozibako. Adi no wozolengera Rusha bali kubyabwe Okwanga Adi chama Wakidabo Campaign nkambwe nga yakwegezezaamu Tesa Ndizibulenda zakutoni Tesa Omuntu kayagala Tesa Mulira enaje Yazabiri mukulu kombati ebitambula bigenda mu maaso naye nga tuvuddeko eyo abaana ba Fangoni bali mu kulajjana bagamba nti Fangoni Soja omu abuze nti ono bagenda naye Jinja era nti babafubuutula nga bali naye oluvannyuma lw'obafubuutula ndowooza buli omu yadduka bibye era mbu n'olunaku olwaleero tebamulabako bakuba amasimu tegaliiko beebuuza ali luddawa tebabanga omwana baamukwata ne bamutta ono gwetadde wano mulaba bamuyita Fangoni Soja Dibush is missing tetumanyi gyali olunaku lwe twasemba okubeera naye nga bagenze ejjinja lwekuba alien skin amayinja n'egganga ye yadde babakuba amayinja naye abamu tetwaddamu kubawuliriza okugeza ng'ono Fangoni Soja Dibush tetwaddamu kumuwuliriza essaawa zino tumukubira amasimu tegaliiko tugezagezaako kunoonya tetumanyi gyali but why all those people in Jinja lwaki abantu bo mu Jinja mwefudde banatagambwako
kati kyali kibakubisa lyeni skin amayinja kati wuno Dibushi yabuze tetumanyi gyali naye wabanga yafudde obanga ine ekyamutuuseeko abantu bejjinja mu abavubuka bejjinja mugenda kisasulira kubanga tetugenda kubikkiriza ono boy wange ono mukwano gwange is missing simanyi gyali mukubira amasimu ge tegaliiko yakoma dok posting abasinga beebuuza nti lwaki ta postinga Sibyebyo bitambula omwana agambye nti bannange mutuyambe tuzuule omuntu waffe kubanga atubuzeeko kuva bwe twali ejjinja tetumanyi kyekyatuukawo oba yakwatibwa ne bamutta obanga balina kale nga bamuyina eyo nti tugezezaako n'amasimu ge nga tegayitamu nga tuvuddeko eyo n'avuddeyo n'agamba nti Nebat Events sikutegeera olina kyoyisawo kyesimanyi nti kubanga omuliro ng'okuma mungi onaagusobola Nebat Events ennaku zino sikyakutegeera olina kyoyisaawo oba kubanga ennaku zino nze binnemye okutegeera omanyi oli kyali wange naye okuba bange bokka kati sina side abanene obamazeewo bakubira ddala okubakufiiriza anaakutuma Nebat Events anaaliyo emabega y'ekino kubanga bw'oŋŋamba ennaku zino okuba Edrisa Musuza okufiirako obufi naye ng'oli wa NRM Nebat Events tomanyi kyatayikyuli yabula side nayagala okulungiwa buli maaso g'omuntu side zombi ng'aziwagira buli side gy'alaga agenda amazima gatisa Nebat Events zomanyi gw'oli wange nze nkugamba ng'owange va ku Edrisa Musuza ayinza obutakutuusaako bulabe naye abantu bali eyo bakutunuulidde amaaso bagakutaddeko manyi simwagala mazima Bebe Cool kyaliwo pulogulaamu zonna abaazimanyi ate lwaki Bebe Cool asirise kugamba nze sibitegeera Bebe Cool kyali wa Nebat Events ennaku zino muli unstoppable naye ate ndaba Nebat Events akalira akakumira ddala akateeka ku Musuuza stanti oba ate Nebat Events si bino ebintu by'otandise okuwagula bino munnange wandibanga oli mutuufu naye ate sirikako ate beerako ne sayidi ennaku zino twagenda ku baasi tuwagirira ddala kasi totandika okugivaamu oba okutandika okukuba abasaabazi n'abagituddemu ojja kumaliriza ng'ekusenze so nolwekyo yegendereze Nebat Events va ku Edrisa Musuuza leka omusajja akole emirimu gye Bebe Cool abimanyi byonna sera lwaki wandibadde olwanya Edrisa Musuuza ate nga ne Bebe Cool nga kyali wa Edrisa Musuuza naye nga tasobola kukugamba ekituufu kyeki ddala ogwo guba mukwano so nolwekyo Nebat Events nkuyisa emirundi emeka va ku banene muganda wange Mukama akunkuumire nkwagala nnyo tuvuddeyo era nga tweyongerayo mu genjawulo olutalo lwa Luyite ne Ssenga Acid lwe lukyalanda Luyite avuddeyo n'aba ng'awanda muliro n'agamba nti obujulizi Ssenga Acid bwe yaleese nti bwa bulimba era n'amukakasa nti tekijja mukakanya nti era ye akyalwana Luyite ye yamutandise gwe nawe mbanze yakutandise gwe malaaya nkukuba Acid nkwekubira ate nkuteeka mu depression gwe wambwa mbusimanyi olese obukakafu obuli feke mbusimanyi mama oyo yali kadama teyeetundanga gwe malaaya gwe weeryamu oyina enzaalo mmeka mbasajja bameka 4 kids ne weegana n'omwana wo niache na wewe listen stupid eno video gye nakusanzeeko Is this the video? Minute. Is this the video? Where is it? Is it in hidden? Did I hide it? Where is it? In a RAM. A minute. Kasiri wala kaderi kabunyisa amabuno. Wabunikiza kwani amabuno go. Wabunikiza kwani amabuno. Nze Luyite nze. Nze Luyite. Oh, Luyite is scared. Oh, she's scared. She tapped out. Because wemba ndi wakuwangula muzannyo guno Acid ninakweyisanga gwe. Kye saagala kweyisa. Saagala kuteera bana mu green screen kubasabula. Ayi nga temulina gye mugenda kunsiba. Ekyo kyonna kikugambye.
Toina jogenda kunsiba. Na yo kuwangula luno olutalo. I have to become a pig like you are. I have to become a devil. Nino kusigalanga sisigaza muka abuntu. Nteka ntya mama wagenda myaka nsanvu chinana. Netandiko mu disrespectingira wano ku live. For what? You saw how you disrespected my mama. No muteka ku live no mutandisa internet number. I said I could do that because I have your mama pictures. I have your mama pictures on there. Mbirina. Nalabyenga ngenda kutandika kuzoliga. Proving what? Ntinsobola kukuba mu lutalo. Omusajja ona mufunye. Nawe wennyini okimanyi nti information jeri nti yebbawa y'omusajja gwe wali naye gwe wazaalamu omwana. But I only stop because abantu abo tebabiriimu. Tebabiriimu. Ate obwagulaga maweefula mbu simanya Louis Light started it. Louis Light started it. Bitch. Gwanyanga wamutadde mu green screen wamulabye nga alabikanga gwe. Very young and she looks very beautiful. Can you match my mama? Gwe malaye yetunde yeryamu. Can you match my mama? Stupid. Ebikazi bya mwemwe komba bitundu byekyame ebyo. Ebikuwaga. They're all stupid. And they're both failures. Do not start with me. Do not fucking start with me. Tata wanyo mwengenze ya chibagamba because he does. There are lots of Muslims out there that booze. Do I booze? Why don't you talk about me? If you ain't scared, if you have information about me, why don't you talk about me? Why don't you confront me? Because you don't have nothing on me. That is how respectful. Nze wenekuziza. With or without my parents' support or love or whatever. Nsobodde okuvamo omuwala ategerekeka ateeridde nga gwe weeryamu ng'okula. Literally, I said, I should be your mentor. I should mentor your ass. Because you need that. Abaana bo. Beetaaga omuntu gwe balookinga up to. Because kati tuli mu myaka gyegimu. They need a person they look up to. Nze atasobodde kwetunda. Regardless of all the opportunities of doing that and I earn a living off of that. I didn't do that. They need me. Ebyabwe biwanvu naye nga yesenga aside akombye kupasa agamba nti okukakasa Louis Light nti byayogerako bituufu ajja kubanga ata ebitundu by'ekyama ebya taata we. Katonda wange. Louis Light nkukakasa ekigenda okusembayo nenda kuleeta obusolo bwa taatawo. Naye ujja kuduma mu ddaka timubeere bagumiikiriza. Nkukakasa ekigenda okusembayo bujja kuba busolo bwa taatawo. Ate it's not a threat. Just tukugamba. It's not a threat. Era account yange eya backup nenda kujiwayonga bagenda kujitwala nga mbaleetedde obusolo bwa taata wa Louis Light. Account yange eya backup egenda kugenda nga kuwewayo gasadaka Kadama gendo following a back up. Gendo following a back up. Back up. Solo wa tata wa Louis Light. Ne video endala nga nywedde omwenge nga yeepanidde. Bujja kubeera mu backup account. Because I cannot risk eno main account ogitwala. Nkulayirira Louis twaze kwonoona twonoone. Yes. Twaze kwonoona twonoone ddala. Awo wanyini tetuvaawo senga tukwagala obwataatawo bwe ngenda okuleeta wangi saagala bintu bya sympathy saagala bintu byaki no sympathy no favor. Yes. Nakulabye ogamba nabadde nenda kukola biki naye bambi maama wo gwe nsasira tosasira maama wange. Yes, tosasira muzadde wo mwesonyiwe. Because in the first place son yogedde ku maama wo senga tewayingizaamu amooti. Exactly. Ize kyokwatako kyekwa kubanga ngabawa era kubanga nga batuusa kuwona wona wosinzidde mpola mbikuwa naye abange nga tukyali awo mwawulidde sitole ey'omuvuzi wa bodaboda eyabba ssente waneno ku mapeera mu Centenary Bank bannange muwulize sitole eno oyinza okuba victim.
Omusajja wa boda boda yabbye miliyoni 332 okuva mu Centenary Bank wali ku Mapeera. Eno story yanyumidde nnyo n'engamba kanzije njibanyumizeeko wano. Abamu abatajuulidde eyiseko ennaku ndowooza lumu. Naye wayinza okuba lwa abatajuulidde nammwe muwulire story eno nange yanyumidde ng'omuntu. Omwami emyaka 45 musajja muvuzi wa boda boda mutuuze w'e Nansana municipality ku Kyewamala. Amannya oyinza omuyita amannya 3 olw'ensonga bye biwandiiko by'abadde atambula nabyo. Kuliko erya George bya Ruhanga, kuliko erya Ronald Kintu ne Rogers Ainembabazi. Omwami ono story yaneewunyisiza yagenda ku Mapeera. Ku Mapeera si ku branch yagenda ku Mapeera. Ndowooza oba Mapeera ye head office ya Centenary mu Uganda. I don't know, but I think it is the headquarters. Yagenda ku headquarters za Mapeera ne yeeyita erinnya erya Kintu Ronald. N'agenda yajja ne ID, national ID nga erimanya ga Kintu Ronald. Nga Kintu Ronald ayina account mu Centenary Bank awo. Kati n'abagamba nti ye Kintu Ronald wabula azze kukola ku forensics, azze kukola ku binkumu. Era ne bamukolako ebinkumu. Ebinkumu ne biyingira n'afuna ATM card. Nga n'afuna full access ku account ya Kintu Ronald. Account eno yaliko obukadde 332. Centenary ku Mapeera. Kakati omwami ono bw'amaliriza okufuna ATM n'asooka n'ajjayokko awo wennyini miliyoni 5 ku kawunta n'asooka n'afunako miliyoni 5 ne bazimuwa. Then n'amaana akola maybe ndowooza oba enkeera oba after some oba enkeera ndowooza n'akola transfer ya miliyoni 2.5 ng'ajja kuno ku account ya Kintu Ronald ng'ateeka ku account ya bank account mu Exim Bank nga account eyo gye yasindiseko sente erimanya ga Rogers Ainembabazi yasindiseko miliyoni 2.5. Kati miliyoni 32 ezabadde zisigaddeko ku account yakozeseza ATM eno gye baamuwadde endala n'azigirayo ku bano ba agent banking. Bano zino platforms aba agent banking bano ba Equiduka ba Smart Center agent abo. Kakati Centenary Bank okukizuula nti omusajja ono alayika muyaayi ne bamukwata. Ku lunaku lwokuna Buganda Road Magistrates Court omulamuzi Ronald Kayizi yamusindise eruzira ku remand ng'alindirirwa okudda omusango gutandika okuwulirwa oba okufuna beyiro. Naye ekyebuuzibwa mu bino omusajja omuvuzi wa boda obwongo buno bonna yabugjeewa. Ekyokubiri yategedde atya account eno eya Ronald Kintu. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga batukubiriza okukweka account numbers zaffe. I don't know. Like toyina ngeri gy'ogikweka omuntu agikusaba n'agamba mpa account number bankuteereko oba like ngenda kuteerako maybe bya business oba byaki. Kati onayinza okuba yamanya naye obuzibu kumanya na balance. Oba yali awo nga Kintu Ronald amumanyi n'amuwulira ng'agamba mwana sente nazifunye n'enseka ku account something like that. Wanga sente yazitegeera ati. Najjira mu kifaananyi kya Kintu Ronald yo national ID gye yakozesa yabadde original yabadde fake oba yabadde photocopy. Bw'obeera ogenda okukola forensics naddala awo ku Mapeera account like oba olina okutwala national ID ng'eri original. Kyokka ate era bw'ogenda okufuna national ID n'obawo amannya ga Ronald Kintu tebafaayo gwe kasobawo amannya n'obawa maamawo biki bo tebafaayo bo bagifulumya ng'eri original naye ng'eri mannya ga Kintu Ronald. Kati nasobeddwa. Kati omusajja ono ebintu bino bye yakoze aba banka nabo balina omusango kwegamba sitegeera neewunya omuntu bwajja neefula nti account ye already eriyo n'agifunako ebinkumu. Kati mu kugiggulawo oli nannyini yo teyafunirako binkumu abadde talina ATM like tewaliwo oba mugiyita facial recognition eno ne mumuteeka mu face camera ne mukuba ebifaananyi tekyaliwo.
nze nsubira wayinza okubanga wabaddewo ekkobaana awo n'abamu mu b'omu bbanka nsuubira busuubizi sikikakasa kubanga mu kukwata baakutteyo yekka tewali wa bbanka gwe baakutte. But I'm asking myself, Sentinel wano buli omu gy'abadde asinga okuyimirirako. Naye omuntu n'ava eri n'afooginga national ID n'afuna forensics ne bamuwa ATM awo wennyini ku akawunti etaliiye ate ku headquarters n'ajjayo ssente n'azitwala. My dear, kyanneewuunyisizza nnyo. Milioni 332. Kakati ono nannyini akawunti omutuufu Kintu Ronald sente agenda kati ye tabimanyi. Kati aka bank egenda muddiza sente kugamba sibitegeera. Ani avunaano omusajja banka oba Kintu Ronald? Soko mbuulirawo kuba byansobedde. Baba bamuvunaana emisango nga 6 okufoojinga biki bufere obtaining money by false pretense bingi nnyo emisango giri awo giri nga 6 n'ekyebuzibwa baba banka tebalina kye bamanyi. Kintu Ronald talina ATM oba kubanga Sentinel esindika message omuntu bwajjayo ekusindikira message bw'oteeka ekusindikira message kati abadde nga talaba ku ssimu ye nti waliwo sente zivuddeyo milioni 5 ezasooka ze yajjayo nga maze okufuna ebinkumu nga kwesa kawunta wali ku kawunta tebalina face kubanga batutunza mu face na biki. Mwana soko mbuliro olowooza. Tuli ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwaire nja kubanga nga kutuusa koona woli wona wosinzidde sigala naffe tuva.